bakimanyi bulungi nnyo nti bano abaana tebalina musango. Ye Pulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamuwola Zenyiike olwa bannakibiina abakyali mu makomera ate nga bannaddiini n'abakulembeze b'ennono basirise. Ne kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa tebawambibwa buwambibwa bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomako mu bitabo tetubisomako mu Bible oba mu history bigiri mugenda maaso olunaku lwaleero lwaki sibye tuwulirako lwaki sibye mwogerako lwaki sibye tumusomesako mu masinzizo. Ebeereddewo nga famire y'omuwala Kyotalimbye Agnes Joan yatwalibwa mu Bwolabo okuba ekyeyo batadde ekitongole ekivunaanyizibwa ku kampuni ezitwala abantu ebweru. Ekya Uganda Association of External Recruitment Agency ne kampuni yatwala omuntu waabwe ya Alaska International Limited ku Nninga ezze omuntu waabwe okwaba obwe yali yatwalibwa Saudi Arabia okuba ekyeyo kivudde Katambi Kyotalimbye ke yafulumiza nga agamba nti okubula yatusibwa Saudi Arabia engeri gy'ayisibwamu nagitegeera bulungi omuli okumutwala mu ddwaliro okukeberebwa so nga talina kimuluma papula nga kalaga nti bagenda kumulongoosa kati awamu nga twebuuza okulongoosa bafufunyemu katibbi jasi bakayita katibbi ate bakalongoosa batya. Mu nsinkano ne Ssenkulu wa Alaska Muyomba Abdul Wahabu n'amyoka Ssenkulu wa Iwera Haji Ibrahim Bogere etudde ku kitebe kya Iwera ku Afrikana mu Kampala abooluganda nga bakulembedde mu mama Kyotalimbye Nakanyika Esther babuulidde abakulu nti wali kye baagala kuwulira kirala okujjako muwala waabwe okudda kuno. Twetaaga kutukomezawo Kyotalimbye kubanga olwaleero emirundi mingi abaana bwe babatwala eyo bwe babazuulamu obulwadde babatikkane babakomyawo naffe kye tusaba nti mutuyambe mutukomezewo Kyotalimbye. Era nakati we twogerera akyafuna obujjanjabi mulamu bulungi kampani eyogeraganya ne kampani gyekolagana naye Saudi okulaba nti bwanaaba amaliriza obujjanjabi. David Tamale Leonard Kasasa bakusakidde eggulire lino. Mu kanyomero kaffe aka Manya akabugako olunaku olwaleero tuli Kakiri. Bannakakiri bekkokola aba Town Council okubaliisa akakanja weewaawo oyinza okugamba nti be bakyasinze okwettanira ebyokweraguza kuba kumpi buli mu maka musangibwamu essabo. Okuva e Kampala ku luguudo olugende Hoima nga kasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Kano kakolebwa ebyalo 12 bakakutula ku ggombolola y'e Kakiri yo nesigaza ebyalo 37. Kalimu abantu abasukka mu mitwalo 2 nga ewasangibwa amaka geyaliko omumyuka wa Pulezidenti Profesa Gilbert baali baseka Bukenya enkambi ejiri ya UPDF y'ekibinja ekisooka ekifo kya Mount Zion Prayer Center Bukalango n'ebirala. Ekibuga kiddukira ku sipiidi ya iriiri kyekibuga omuzaalwa Profesa Gilbert Bukenya eyaliko Vice President wa Uganda. Ekifo kino kirimu Mountain Zion Bukalango Prayer Center yaffe eya Father Magembe Musinyoli. So abantu bangi abakyeyinira. Kalimu amakolero ag'enjawulo agawadde bannakakiri emirimu weewaawo mu kuwaayamu n'abawangaalirayo bategeeza nti baatawanyizibwa nnyo olutalo lw'ekiyeekero olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Eno abasuubuzi bagufuula mu ganonga gwansi okutundira ku kkubo naddala mu budde obw'akawungeezi wadde nga abatawuni kanso bagezaako okukola ekisoboka okubasengula omulimu tegunnababeerera mwangu kuba babajjamu empooza nga bakyalemereddwa n'okufuna bye babassa. Abantu ddala tebakyakolera ddala buli otuuka akawungeezi bweti beetonnya. N'ekirala embeera yayo yennyini kati mbi nnyo. Abantu baavu nga mw'owulira tebakyalina ssente buli lwe bateekawo bwe bati ng'enkuba ekola ki ng'etonnya. Kintu ekyo tusaaza nga kitutawanyiza nnyo mu Kakiri wano. Kati nganze tendala waako buli lwe ntuuka okugamba ku muntu nti bannange mutuwe ssente tulongoose wano agamba teffe tukuwa eki olabira ddala nti embeera mbi. Road reserve yandibadde nga tugireka
okuba nti esigala nga eri free naye abantu tebalina ssente embeera mbi nnyo okukola baweesanga nga tukoledde mulodirizaabo emisolo girinnye nnyo ebintu biri waggulu ogezanga abasoleza renti ziri waggulu nnyo mayumba bagajjako sente nyingi. Medi Kasula akulira ebyempoozi e Kakiri ategeeza ng'enkuba we bayisiza obubi nga tebakyasobolera ddala kukola olw'ebyenfuna ebyagootana olwa COVID-19 nga wabulwa ne ssente ezibayambako okuyoola kasasiro. Abantu abayoola ebisasiro babitwala lunaku lwakuna naye bagenda okutuukira ku lunaku olwokuna nga butuufu ebisasiro biyitiridde obuki obungi nga tusaba ne kansa eno eyongereyo okulaba nga tufunira emmotoka ezisobola okutwala ki kasasiro. Kukyabasuubuzi abakolera ku kkubo Mmeeya Bisasa ategeeza nti kikyamu wabula nga amaliriza okufuna liizi y'ettaka we banaazimba akatale era n'asaba abasuubuzi okwettanira obutale obukyaliwo. Naye tulina akatale abantu gye basobola okugenda ne bakolera. Njagala okutegeeza abantu baffe nti tulwanye ne tukwatagana bulungi n'omwami w'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka Bukulu Kawuki Anthony n'atuwa ebbaluwa ne tugenda mu Buganda Land Board nekkirizo tuwa liizi ku katala. Ye Godfrey Nkuusa agambye nti Kakiri akulaakulanira ku sipiidi era bw'omuyingira teweegomba kumuvaamu kuba buli kyoyagala gyekiri. Okufuna poloti eya 5 ku 10 ey'ekyapa mu Kakiri Town Council tegeezeddwa nti weetaaga okuba n'obukadde bw'ensimbi obuli mu 250 n'okudda waggulu. Oba poloti edda zaagulanga miliyoni 10 oba miliyoni 5 10 kati essaawa eno 5 ku 10 y'omu Kakiri eri mu miliyoni 305 ku 5. Enkulaakulana etuukiddwako Hassan Serugo agamba nti eviiriddeko n'ekibbattaka mu kitundu okweyongera. Nagula ettaka lyange ekyampisi nalisasula nenzimbako ennyumba yange era kuliko n'emmere yange. Omusirikale yagenze n'akoona ennyumba yange n'agiteeka ku ttaka. Era kigambibwa nti wasinga amasabo amangi n'ebikolo by'okweraguza nga kumpi buli maka mulimu essabo. Kyokka kansala Ssembajjo Bernard yeekokkodde obubbi obukudde ejjembe mu kitundu ekivuddeko abatuuze okutandika okwekolamu omulimu basobole okwekuuma. Security si nnungi, buli kadde buli kiro bamenya. Ennaku zino twatusenye ku mbeera etakyayagala kusula mu mayumba tusule nga twekuuma naye ng'olaba era si byangu. Kati abantu babba n'emisana era bwoleka ennyumba yo nga tewagisibye bulungi n'owagisibye bulungi era osanga bagimenya. Asuuliyita roodi batugamba bali mu mukola naye okuva lwe batandika okukola ekkubo lino balikola mu musolesoole baleeta ebigoma babiteeka ekibbali kati enkuba waliwo olwetonnya mu butuufu n'ojja nga tosobola kwawula kkubo nawatali kkubo. Kizawire yakusekedde eggulu erino. Kale webale nnyo Kizawire. Kati katwegate ku Kuteesa George Williams yatuuse dda e Kakiri awayamu n'abantu ab'enjawulo bagenda kutuwa ku ndowooza zaabwe. Webale nnyo Rose okuweereza ekyamazima twatuuse dda mu Kakiri nze Kuteesa George Williams ne munaffe agasakire Kakiri eno Kizawire tuli naye waali ne Javis ku kamera. Bannakakiri olunaku babadde balwesunga era we bali bangi nga bo balengera emabega wano we tuli wano ge masekati ga Kakiri liri lidda Masuulita liri Yehoima Road yeeyongerayo onaddamu Barracks y'ekibinja ekisooka ekya UPDF naye nga bwe twali ewakiso wiiki ewedde ne Kakiri naye bwafaananya amasannyalaze gaavuddeko dda kirabika abaawumeme kyetaaga okubaawo kyemukolawo ebitundu bino okubeera nga naddala abantu aba bizinesi bagambye nti bakola loosi amasannyalaze buli lwe gavaako. Bannakakiri balina ensonga nnyingi nnyo era tugenda kubanga tubawa omukisa beeyongere okwanja ensonga zaabwe eri bekikwatako oba oli awo babasalira amagezi nga ebitundu ebirala gye tuzze tuyita mu Manya akabugako buli lwakuna ku Bukedde TV ne Urban TV. Kyendabye wano ekibuga kyabwe kabuga kano kali bize naye era tebalinawo na zebra crossing yonna n'olwekyo ndowooza bekikwatako abayinula n'abakulembeze nakyo kyetaaga okunogera eddagala kubanga emmotoka nnyingi ne pikipiki ziyitawo ku speedi. Kale katunyumyemu nabo ate nabo batubuulire biki bye beetaaga. Ssebo osiibye otya? Gye tuyiseewo mpozi gwessewo tunula bulungi mu kamera nti nno we tusinziira tebabodaboda we musinziira nti kano kayumba kamwe era olwedde tusobola n'okulagawo okwo akayumba kabaddeko awo akaffe akakiri stage awo
naye ate gye buvuddeko akawo emabegako okaawo tubadde mukono okusoomozebwa nga waliwo entalo wammanga nga tulina neiba atusojjanya atugamba mbu ettaka lyange ebikoze bitya kayumba nga biriawo ebityo twagenda okukeera ku makya nga kayumba akagudde ku ttaka omundi nga bakamenye omundi ogwasooka omusajja yena tukayisira n'agamba nanyiniwo n'agamba mbuno akayumba kamusiikiriza nti no kamusiikiriza bizinesi ye wakolera talabika ng'agamba mbuna akayumba kaveewo. Kati abakulembeze ekyo bajja kikola ko bajja kubatabaganya ne nanyini kifo mulabe ekyo kola ogamba otya boss yendi mzee kale sebo amanya gwa amanya ndi muzukulu wa Mugema Sega wa Richard tumanyi nti ensi yonna ekulaba kati Kubukedde TV ne Aban TV era kirungi nnyo nange okulabye kaka eri abantu baffe osinga kunyumirwako program Kubukedde enti Kubukedde omuntu w'abantu esebo wadde otugamba ki kumbeera kisebo embeera bwetambula mu kitundu kyaffe Kakiri embeera nga bwetambula tulumizibwa okuba nti nno amasanyalaze tukosebwa olw'embeera eyo ti amasanyalaze oluusi gavaako ne gamala ennaku 2-3 nga tegaliiko oluusi nga towuliza abantu bo olw'okubeera ku mutimbagano ne tubeera mu bulumi obwo abantu baffe abali ewala nga tumanyi kiki kyekiddako n'olw'ensonga so kyetusaba ne gavumenti eno etuyambeko ekirala nze ndi muvuzi wa bidduka ku nguudo nyina obulumi kakati bigenda bitya si bibi pozi mwelu osinga kunyumirwa program Kubukedde wa Aban TV Bukedde wa Aban TV program nyingi eziriko naye ng'okusingira ddala omuntu w'abantu eyo kuba nange alumba nkyazeeko nga bambuuza ku ndongo naawe bakukyazeeko abakubuuza ku ndongo kale sanyu Robbi Namweru kajja kukyaza amiina sebo osibye otya gye tuso amanya gwa amanya nkajja Tefero okola kimu mu Kakiri ndi driver wa loole mirimu gigenda gitya emirimu tegyandibadde mibi naye tunyigirizibwa naye ate tosobola bayitako bonna nga teri akukiseemu kakitu kidogo akantu ako tukimanyi moloka ze tuvuga olumu tezibeera mu mikono mituufu naye ate n'enfuna etunyigiriza kati n'enguudo zennyini kuliko omuduleva munaffe afunye accident wali ewakiso amazzi mangi mu nguudo mukoka waavaayo wali ku 14 aziba oluguudo byonna ebiyinja ne byetuuma mu kkubo kati accident zivudde ng'ekwezo kati gavumenti badde nkusaba abasibe bakola ki mu makomera kuba omusibe okumukwala n'agenda ku town council ne poliisi ge bakozesa mu bantu baffe abawansi ng'ate otunanga Kakiri town council tulina bylaws nga bylaws singa abakulembeze n'abantu baffe bonna era mu town wano mu town council bonna abana bajja mu town okusaka n'okusobola okubeezaawo amaka gaabwe naye tusulanze obuzibu nti abantu babanyigiriza nnyo abawansi naddala abaana baffe ababoodaabooda mu kitundu kino bafunye okunyigirizibwa olw'abantu abatono nga bakozesa kintu kidogo nolwekyo tusaba omulanga nti baba balesa amaanyi bagakendeeze bayite mu bantu babuli ekigenda mu maaso so si kujja kukozesa amaanyi ago amayitirivu kyekirowoozo kyange kyennyina webale nnyo birowoozo bya bannakakiri bwe bityo bwe bitambudde tujja kuba ate tusinkana mu wiiki ejja mu kabugako nga abantu bongera okutuusa amaloboozi gaabwe eri bekikwatako okubeera nga oba oli awo basaba ebintu bya ensonga zaabwe zikolebweko nga boziwulidde sijja kuziddamu bingi bye baagala okukolebwako naye nga batwagala nnyo bannakakiri basigadde bagamba nti nabo baagala okusiibula abatuulaba okubasiibula mbasiibula naye waliwo akatalekeka ku lw'omukutu guno omulungi sijja kubitinga around the bush ngenda kulumba directly sina kyembikako ku kyagwawo wano ku stage yaffe ku stage ekigenda ku barracks nga ndaba poliisi eri ekola violate ng'emenya amateeka naddala OC ng'akozesebwa omuntu omu najja omuntu omu nakozesa ne OC ne town council okujja okumenyawo akayumba ka stage ng'agamba mbu alongoosa kibuga naye n'amenya obuyumba obwo mutwale omusango ku poliisi bajja gukolako omusango ku poliisi olwedde poliisi yegumenye poliisi yeziza amateeka kuba munayo ekintu kidogo kyatujirira omuntu omu olwokuba alina ssente nakozesa poliisi nakozesa OC mayinja 3 kati awo muddukire mu kooti mwekubira enduulu tugenze mu kooti munaffe bamukutte olw'ensonga eyo era n'ateekayo nga OC yatutte fayo n'agamba nti omuntu oyo yamulemeseza okukola emirimu egy'okulongoosa ekibuga weyabaayi ye yadde alina kyayisaawo kubanga alina kyafunye mu nsawo webale nnyo ensonga yeetuuse bajja gikolako bekikwatako
n'abasingawo ku osigo oyogeddeko lwakuba taliiwo oyinza okuba nga oyogera kale bule naye mulanga gutuuse bwe tutyo bwe tufundikidde mu Kakiri tulinde mu kabugako wiiki ejja. Ebale nnyo Kuteesa George Williams bannakakiri bebale kutwagala n'okwagala program